Edward Ssali abadde musuubuzi wa butunda era nga awangalira ku kyalo Kyebando Kabulengwa ekiri mu munisipali y'e Nansana ewa Kiso. Ono yabula okuva mu maka ge nga 18 mu Desemba w'omwaka oguwedde era ng'oluvanyuma lwa famire ye okwekubira omulanga ku poliisi abantu be bayogerako naffe nga 3 omwezi gwa Desemba w'omwaka oguwedde mu kaweefube w'okulaba ti omuntu waabwe azuuka. Okusinziira ku bafamire okubula kwe bakwesigamya ku nkaayana ezaaliwo mu by'emirimu gye yali akola nga n'okuva awaka ku olwo waaliwo abaali bamuyitidde omulimu. Basaba ewannannyini kizimbe nti bateekewoko emiddala ne basaba munanyizimbe n'akibawa ne bakola ki ne bateekawo ne bakolamu emiddala egy'enjawulo. Baali batandise okukolako emiddala ne bateekawo abantu bano basasula ssente. Kati we basasula ssente baali batandise okukola nannyizimbe n'agamba akola ki nti abantu abali mu kizimbe bakomplaininga nti bano bawogana nnyo eri tibafuna bakasitoma bagamba bakole ki baveewo. Olunaku lwa jjo omulambo gwa Ssali gwasangiddwa mu kibira kya Mabira ku kyalo Nagojje era ng'eggulo lya leero aziikiddwa ku bijja bya bajjajjaabe ku kyalo Bulanga e Mukono. Kati ne mbagamba mwetegereze bulungi. Bagenze okulaba National ID ng'esoma Edward Ssali. Olunaku lwa jjo twamuzudde nga baamutta ne bamusuula Mabira okulinaana ewaabwe mu kyalo. Nti baasooka mwambula ne bamutemaatema. Ne bamutemaatema yenna ne bamala ne bamwambaza. Kati tetunnaba kumanyira ddala ani avunaanyizibwa ku kitta abantu n'ekiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Kati muganda waffe Ssali wuuno afudde naye batugamba aliko ebiwundu kiragibwa nti yatemebwa. Musajja mulokole era nga ebifo bisatu w'osobola okumusanga. Omusanga waka, omusanga ku mikolo gy'abadde agenda. Ng'okuziika kugenda mu maaso abakungubazi bavudde mu mbeera we bafunye essimu ebayimiriza okuziika okuva ku poliisi y'e Nansana awaaliwo awaabwe omusango. Poliisi ebadde eyagala omulambo gusooke gutwalibwe mu ddwaliro e Mulago gwekebejjebwe. Okitegeera lwaki ati kati bamutwala obudde buno ebyo byonna kumala biseera tugezaako kutangira bulwadde ate balinga basaasaanya obulwadde ebbanga lyetumala n'abantu beeyongera. Amusudde yafudde poliisi yamugye oyabadde ki oyabaddeko omuntu wawujje tokkirizibwa kukwata ku muntu afudde kikangabo poliisi yamuleese ate saawe n'abantu bagumikiza batuse musawo y'okuziika owulira batuse musawo y'okuziika ate mugamba abantu nti poliisi eva Nansana egenda kujja ekola eposibote etwale omulambo ateguze Nansana. Okitegedde kati kabajje bamusange mutana nga tumuziise bajje bamuziikule bamutwale kimala. Bano bagenze mu maaso n'omukolo gw'okuziika era nga banenyezza poliisi okulwawo okutuuka awaasangibwa omulambo. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.